Munansonyiwa ensonga eno kugifuula public. Bangi abantu ukiridde mu inbox yange oba bampeereza message ez'enjawulo okulabika nti mbaako kyenkolawo ku nsonga z'abawala bano abalabikidde Mukatambi. Naye kati baganda bange, video eyo bw'ogyetegereza abawala abo bannyonnyola ne bagamba bali ku deportation. Deportation center ffenna abantu abatambuddeko tugimanyi nti omuntu baba bakutte ng'olina emisango ne bakudipotinga. Mu process eyo awo we bakuteeka nga tebannakudipotinga gye bayita deportation center, era abaana abo we bali. Mukiwulira bulungi. So njagala tulowooze ng'abakulu naddala ebiseera ebisinga nga tetunna commentinga ku nsonga yonna, nga tetunnavuma muntu yenna. Abaana abo bavunaanibwako poliisi butereevu ey'ensi eyo gye bali kubanga ye badipotinga. Okiwulira bulungi. Era nabo bennyini mu kavidiyo boogera nti balina balemererwa okukola. Which of bw'olemererwa okukola boosi waba yakusaamu essente oba ne contract gye wamenya. Mu process eyo basalawo kudipotinga obutadda mu nsi eyo, kye kikuteesa ku deportation center oba n'emisango. Okitegeera bulungi. So abaana bano bali mu process edde ewaka. Lwakuba olw'emisango gye baba balina wabaayo akaseera ke babasibirako ku deportation center awo. Abo abaliwo si be basoose okubeerawo, waliwo n'abalala abaliwo okwo ng'abo tebaliwo, si be bali nga tebannajjawo. Ate si Bannayuganda be baliwo n'amawanga amalala weegali. Wabula ekyennaku ekiriwo nti mulimu muganda waffe omulwadde. Okiwulira bulungi. Ate era omwana oyo bwe mumwetegereza tasobola kutuula mu nnyonyi kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti omwana bw'abeera omulwadde tebamukkiriza kutuula mu nnyonyi. Era yandiba ensonga lwaki abaana bano tebannaba dipotinga balindira ddala munnaabwe atereere kubanga kigambibwa nti alina ekizibu ku mutwe. Okiwulira bulungi. Omwana yenna bw'abeera ng'alina ekizibu ku mutwe, nze nyambyeko abaana bangi okulaba nti baddeeka. Naye akabi akabaawo nti singa omwana aba n'ekizibu ku mutwe nga bwe mulaba omwana oyo embeera gy'alimu, kiba kizibu nnyo okumutuuza ku nnyonyi. Amateeka g'ennyonyi tegakkirizibwa kutwala mulwadde. Kitegeera? So abaana abo bayinza okuba nga baalwawo okuva ku deportation center olw'okuba nti munnaabwe tali mu mbeera nnungi. Kitegeera bulungi. Naye ng'abaana bali mu mikono gya buyinza era bali ku poliisi kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti deportation center obeera mu mikono gya poliisi ate era bakuteekawo nga bakudipotinze bakusazizzaamu olw'okuba n'emisango. Kitegeera bulungi. So tewabaayo omuntu yenna alimbalimba nti ayinza okukola ku nsonga z'abaana abo nga si gavumenti. Ndabye abantu bangi babloga n'abayamba abantu nga balimbalimba nti ensonga ezo tugenda zikolako era tugenda kubanonola. So sisuubirayo poliisi oba gavumenti yonna eyinza kukolagana na social Facebook blogger kuyamba baana abo. Okuleka embasa ye Saudi Arabia yokka yeyina amaanyi okulaba nti bagoba ku paperwork, okulaba nti abaana abo baddayo ewaka mu bwangu. Actually abaana baba deportinga bali ku deportation center, bali mikono gya gavumenti. So okulwawo kuyinza okubanga kusinziira ku misango gye bazza obanga kusinziira ku oyo munnaabwe gwe walabye ali mu vidiyo eyo atasobola kutuula mu nnyonyi. Omwana oyo tasobola kutuula mu nnyonyi, olaba tasobola kwetuuza ng'ali ne banne. So bayinza okuba balinda y'akaseera asobole okutereeramuuko adde mu mbeera ze babatikke ku nnyonyi. So nsaba Bannayuganda twogere ebigambo bitono ate era n'embasa y'e Saudi tugivume empola kubanga abaana abo okutuuka ku deportation center waliwo system gye bayitamu okutuukawo. Kitegeera bulungi. Saawa we batuuse saawa yonna balindirirwa kudda waka. Ne bagenda okutuukaawo nga waliwo ensonga lwaki batuuseewo ate era waliwo ensonga lwaki baava gye baava. Siwagira kikola kya kusiba Munnayuganda ku mawanga naye at least mba musanyufu bw'abeera ku deportation center kubanga bangi abali mu mayumba abatalina mukisa gwa kutuukaawo. Bangi abaggalirwayo nga tebannafuna mukisa kutuukaawo. Naye Munnayuganda bw'atuuka ku deportation center nfuna akamwenyu nti oyo agenze kubanga saawa yonna abajja kutikkibwa adde ewaka. So tusabire busabizi ono omwana omulwadde atereere kubanga yandiba ensonga erwisizza banno okutambula. Baagala atereere. Omwana omulwadde talinnya nnyonyi. Omwana omulwadde tebamukkiriza kutuula ku nnyonyi. Ekyo baganda baffe abatambuddeko mukimanyi nnyo. Abaana tubatwala ku bisaawe ne babagaana okulinnya ennyonyi. So bannange kikolwa ekyokuvuma embassy ye Saudi Arabia gwe nosinza noga tetulina embassy. Abaana abo gomanye engeri gye baatuukamu ku deportation center awo. Omanyi lwaki baatuukawo?
manyi lwaki poliisi yabateeka oba abadetaininga kubanga eryo kkomera ekirungi balina n'essimu tebaazibajjeeko singa baali babatulugunya tebakommunikatinga simu bandibadde bazibajjako so mwenna abantuukiridde nga munsaba okubaako kyenkola ne kyenjogerako kyenja okubagamba nti eyo nsonga ya gavumenti era embase ye Saudi njikkiririzaamu era nkimanyi bulungi nti ensonga ezo ezikutte kannabwala era yazikwata okuva olubeerera kwe kulaba nti abaana abo bali ku deportation center awo mukiwulira bulungi so siwagira nnyo kikolwa kya kuvunza na kuvuma abantu ng'era bwe ndaba ku social media bwe mwakoze ku nsonga z'abaana abo abaana balina emisango gye baateekebwako actually bw'olemererwa okukola n'osazaamu contract boosi waba yakuteekamu ssente za visa n'ebirala so bwe bakusazaamu mu nsi yaabwe bakuteeka ku deportation center oba nayo musango basobola okusala okuteekawo ebbanga kozi nze bw'ombuuza nina wano abaana bayitirivu ababadde ku deportation center nga tunyumya nga mbagumya ne babeerawo emyezi 2-3 ne badde ewaka kitegeera so tulinde tugumiikirize gavumenti zikole omulimu gwazo abaana basobole okudda ewaka ne bwe tunaaleekaana ku social media ne bwe tunaakola ki ne bwe tunaaba postinga ne balikodinga ne vidiyo endala gavumenti ye Saudi Arabia ndawooza ina protocols zeetambulirako naddala mu nsonga ng'eyo ng'ekugobye mu nsi yaayo ate era nsuubira ne Saudi Arabia embassy yaffe mu Saudi Arabia naye ina protocol ne paperwork gwe followinga okusobola okutaasa omuntu ali mu mbeera bwetyo ebintu tebikolebwa bukolebwa nga mmwe mulowooza na kuvuma so actually kikolwa ekyokuvuma nkivumirira naye abaana abo bali ku deportation center tusabire busabizi mu lwadde onaawone ayinza okuba nti yensonga lwaki tebannatikkibwa naye nga tubasabire bajja kubata mu bwangu kubanga si be basooseewo omukama abanjagalire omukama abampeere omukisa ate era n'abantuukiridde ku nsonga eyo baganda bange ndawooza mbaanukudde ensonga omwana bw'aba ali ku deportation center nze nga Calvin Kayanja owa Calvin Cares akulira bannayuganda bonna ababonaabona n'abo abali bonaabona nga kati tebalina buzibu si bana kyakukolawo omwana bw'abeera ng'ali ku deportation center actually communicating naye bamakwano bange bambasada ne twogerezeganyaamu ya era nabo kye baba bajja okugamba kiri kimu nti omwana bajja kumuta essaawa yonna tubasabire babeere mirembe ate tusabire n'omwana omulwadde actually ebyokuvuma tetuvuma bambasada bambi balina omulimu gwe bakoze naye ate era nabo balemererwa ng'abantu kubanga abaana bangi ate era bafuna ebizibu ebyenjawulo so tusabe busabi baganda baffe bawangaalire mu mawanga gano mirembe beekulaakulanye awatali kufuna buzibu bwonna kubanga omutonzi ffenna gwe tukkiririzaamu ate era yasinga okumanya so baganda bange ekikolwa ekyokuvuma abakulembeze ekikolwa ekyokuvuma bambasada kozi bakwatiridde abaana bangi tebakwatiridde abo bokka abali ku deportation center ate era twebaze nti baatuuka waawo singa bakyali ku street kyandibadde kirala naye okutuuka waawo ndawooza era gyali mikono gyabwe kitegeera so tubeebaze bwebaza basobole n'okuyamba abalala kubanga kati abo bali mukaaga ku deportation center naye jjukira waliwo 10,000 eziri mu mawanga ag'enjawulo eziyimiriddewo ku lwabwe siyimirira wano ku lwa muntu yenna siwolereza muntu yenna naye nvumirirwa ekikolwa ekyokutyoboola ekyokuvuma abakulembeze olw'ensonga entono ennyo ezeetaaga okumukubira akasimu okuba nti muttaanya ku nsonga ng'ezo omukama abanjagalire ate era abeere nammwe n'abo abalina empisa embi abavuma abantu ate era abalongoose emitima sigadde nze Calvin Kayanja owa Calvin Cares baagala nnyo baganda bange abanjagala n'abatanjagala era nze nja kusigala nga nze God bless you.